that is sovereignty nga twagala buti bwetengerezebwa ggwanga yo nange mbwagala kyamukisa mubi nnyo kya kisiraani eggwanga okufugibwa abagwira litya eggwanga lyonna si litya eggwanga lyonna kyandibadde kya kisiraani gye liri okufugibwa abagwira ekisiraani kino kyagwirako abagirimaani nibo tekinnagwawa nambye nkulaga bulazi nti sovereignty ekimu ku biraga sovereignty y'eggwanga kwe kuba nti abalifuga bannansi ng'ogyeko ebirala byonna ekyandibadde kisookerwako sovereignty y'eggwanga eyo lyonna bwe lyogera ku lyoyagala okwogera kwe kuba nti obufuzi bwalyo buli mu mikono gy'abannansi b'eggwanga eri butya bwogenda obumanya nti eggwanga lyonna okwewala ebyo ebivuyo eby'okufugibwa abagwira twandibadde tukola etteeka mu sovereignty muno nga mulimu akawaayiro akagamba nti omuntu yenna okutuula mu ntebe y'obukulembeze mu ggwanga lino Uganda yandibadde nga alaga bajjajjaabe 6 okudda emabega abaaziikibwa mu ggwanga lino Uganda. Baawo naawe leka tosaagira wano okusaaga kuli ludda wa waaye bajjajjaabe 6 nga bannayuganda wano ng'olinga alina gw'obuuza nti bajjajjaabo bali ludda wa oba otegere kyegamba ekyo singa abagirimaani baali bakibuuzizza Adolf Hitler tebandifunye kutomera okwo kwe yabatomeza ng'okujja tukulembera tusooka kubuuza bajjajjaabo 6 baazikibwawo ova mu lunyiriri lwani balina weka nkubuulire wakuba gwe simanyi oba olina passport twalinanga ekita kyaliwo kati fe twasabira passport waliwo obutuuze bwe bayita citizenship by descent kyebajjawo bwensemateeka muno tekikyalimu mulimu citizenship by birth, by registration, by naturalization like that one. Naye citizenship by descent fe twasabira passport ng'olina okwogera bajjajjaabo 3 okuwa passport. Yes. Taatawo muleke yogera jjajjaawo ate oyogera jjajjaawo yazaala yejjaawo ate oyogera ni jjajjaawo yazaala jjajjaawo basatu citizenship by descent kaso ojuza akakawaayiro n'ogamba ndi citizen by descent wansinga osangayo akagamba jjajjaawo asooka jjajjaawo addirira your grandfather great grandfather great great grandfather. Sovereignty awo kati yandibadde ekola. That is what we call sovereignty. Abaasookawo baali bakigoberera neebuuza bano abaliwo baavaako kyaki bakutuma bajjajjaabo 3 n'otandika obagamba entebe yammwe egivuddeko okuwa passport wano kati gwogaye muteeka bantadde 6 okuwa obukulembeze bw'eggwanga kiri kyali kyakuwa bu just passport kiwandiiko ekikutambuza ekya Uganda naye okukwasa entebe okukulembera eggwanga Uganda ku kifo kyonna okuva ku LC1 tulage bajjajjaabo yogera bajjajjaabo 6 nga baaziikibwa mu Uganda wano kizibu ekyo kinenemu ate obunene bwakyo buli ludda gwe tomanyi babo mbamanyi kati kikukalubiriramu kyokwogera amanya gabe gazisoba mu kamwako tuddemu tukikole kino wema nkyogera sekisa tubadde ne President Kagame wa Rwanda wano yali akulira ISO gwe bakugambako nti yalimu na Rwanda bwe yabeeranga wano mu Uganda yalimu ki yalimu na Uganda era nga yakulira ISO ekyo tuwakimanya nakiwanya kati olwasi ye President w'e Rwanda komaawo mwami kaya tuleeta mulala sigenda kuleeta gogivuga ennaku laba gundi Laurent Kabila teyali wano mu magye gaffe aga Uganda tawangangusa wonti agenze kufuga Congo komaawo anti toleeta so nompulira nokankana amazima nedda ebintu ekyo kibayita sovereignty kibayita ki sovereignty yes obwetengereze bw'eggwanga tokkiriza bakumulira n'okujja kufugira wuwo nze nakugambira ddala amazima gennyini ku ssaawa eno gye ndiko saagala kukubaganya birowoozo ku Mwami Museveni njagala kukubaganya birowoozo oluvannyuma lwa Mwami Museveni okuvulunga eggwanga lino mu kinnya ekyefuuti ezitategeerekeka tugenda kulibbululayo tutya tuddemu tufune emirembe ngambe oluvannyuma lwono okuvaawo kati siiza kukubaganya birowoozo avuddewo ati agenze ate mutabani we naati ajja naye tujja mutegeera gwomanyi ki oba naatwala nkola nze ngambye bannayuganda ekyo ekyakitaawe ekyamutabani gwokyogedde
nze njogera mu bya semateeka agamba bannayuganda be beerondera. President Museveni yakugamba ye kamiliyoni ayogera bw'atyo n'abitwala kubanga etteeka tirina kuyisibwa kunkakasa nti oba waliwo kibalongoosezaamu. Kwayinza okugamba nti atugenze kulirongosaamu n'amugamba nti zaayo kiri kyennyini ddala nga bwe kibadde nga kino yakyogedde kukendeeza ku muliro gw'abantu naye ng'ekigenda okuyita kyekiri kisoboka kati ogenda kukola ki ate gw'olikyusa liba lyayise. yafonze kyenvudde egamba nti kanninde eriggwe naye draft nagisoma. President Museveni n'alabeka ebbaluwa gye yawandiise nga yeegaana etteeka lino gwe kyogamba nti kyamwokeza atakyamwokeza. Kati president ayinza kuwandiika n'agamba oba n'asima kazindalo n'agamba nti abaatwala etteeka mu paalamenti baatwala birala by'essaawa. Ekyo siyinza kukikkiririzaamu nga nze akwesa obwongo obwange kubanga nkunnyonnyodde emitendera etteeka mwe litandikira okuyita liina ali draft. Yes, nga naye ona amala kutuula na president n'agenda akubiriza cabinet n'alyoka alikwasa minister avunaanyizibwa agenda alisomera paalamenti. Kati wa weriyinza okuyita okwongerwamu ye ate byagamba byataabawa nze akwesa obwongo bwange sirabawo mu watu. So akati bw'abanga aligyeyo yaligyeyo naye singa bwe nagamba nze sinakukkiriza nja kukkiriza nga limaze kulaba eriyisiddwa. Sisobola kukkiririza ddala n'akatono omwami Mpuuga ye mukulaba kwe nga bw'alaba ebintu nti we share a common ideology naye lwaki ate nga yalina wammwe anti kyegambye obutakkaanya obwo bwe yabufuna ne ideology ya NUP ne values zaffe. You get the point? N'asimattuka awo agenda akola ekipya ekirimu byakkiririzaamu. Kakati singa abadde muntu ababeeramu amagezi ng'abalala balina amagezi bwe babeera. Ogamba Mpuuga? Yes. Singa abadde alina amagezi ng'ababeeramu amagezi bwe babeera yandibadde atunda ebyo byakkiririzaamu. Okukwata akazindalo n'omala eddakiika 30 ng'oyogera ku by'otokkiririzaamu bw'aba lumonde oba otandise okuwutta. Kayira leero nze nkubuulira leero sikwagadde sikusiimye. Tosobola kunsiima nga njogera amazima gakaawa. Leero sikusiimye. Kubanga nze nakula mu kyalo tulya lumonde bw'akula awutta. By'otakkiririzaamu tobiwa budde. Weekitiibwa Mpuuga amanye ebya DF ng'amanye ebya NUP ng'amanye ebya CP n'ebya DP n'ebya NRM era nga ye muwabuzi wa bonna era nga yasinga okutegeera bonna okutegeera. Mpulira kakati nze ndowooza mu bantu ate bayita abatamanyi waba tewali amuvuganya. Abantu bayita abatamanyi be bayita abasirusiru waba tewali amuvuganya. Kasita oba nga gw'ogamba byonna gw'obimanyi mu basiru waba tewali akuvuganya. Kale basebo ne banyawa mwe naje musinzira okubanga mutugobera mwe balo kubanga je muli tuzo olunaku lwaleero ndine Muzeeyi Kayiira olunaku lwa Sunday bawuzaako abava okusabako mukulikireeyo ddala abagenda okusabako abaladha naye wali abaddayo simanyi baddayo wakati kituddayo kawungeezi Misa ziba nyingi kusinzira ku kigo wobole neziba za kigo si makanisa si machachi wanseni. Okay kale mwena je musinzira okubanga mutulamu bali kubanga je muli aba subscribing n'aba like n'aba sharinga mbanirizaako mu mwezi gwa May guno omupya tukutuku twagutandise apuli abadde wabwavu abadde wabizibu oba guno gunaatubeerera gutya tetunnamanya. Osese Muzeeyi Kayiira like mubane sente fale mu town wano kati emigati y'emmere ekyemisana ekyaggulu buuza kuba tulaba mwenna batugoberera mbalamusaako nnyo basabo ne banyabo ate n'abato manyi abato nabo obuntu buno babugwako abali myaka gy'ekivubuka ate njagala nnyo okulamusa ku beewaffe ewaffe ne Marudu mwattu babula bakatereka n'okukatereka n'agamba nakaterese jangola ono omumanyi ono bamanyi okuyita bamanyi okuyita aga jangola be ono omumanyi ono ebigambo bino byonna obijjawa obabeeramu nenga tuli wa bulijjo nze yenze
yeggwe mbeera wano mbeera ono mbeera oli kituufu olwaleero tuzze nga tuyingira weekend awo nga tuvudde mu lebadde Mwami Museveni etteeka lino lyaka lyamwokyezza erya sovereignty bill waliwo obuwaayiro bwe basokoddemu ekibuuzo kyange kimu tusuubire nti waliwo okwo ku njawulo oba balina amakwekansaamu ge bayisizzaamu ewala mugamu obuwaayiro bwe nategeddeko bwe basokoddemu bwe bwa ssente ezijja mu zino makyaki masomero buisiraamu NGOs ne bazireka kati oba bakirese ku bantu bokka bano abagenda okulwa ebyobufuzi ndowooza kati be basinze okutunuulira munasigalawo muti Kyagulanyi tatuse kusankase kakuzibu liita lwakubiri olwa wiiki eno etandika Mande etteeka lyo liita badde ndabako ku Nsibambi ng'agamba titugenda sanyuka nga limaze oyita Mwami Kayiira bannayuganda tusuubire ki mujja kuba mu reaction etteeka nalisoma nabe bali proposinze nesirirabamu kalungi konna era nabagamba twali tukubaganya ebirowoozo luli nti diina obuwaayiro bwa ssemateeka bungi nnyo bwekontana nabo akati kanindirire lyewagenda okuyisa nabagambye lino ngenda kuliryamu ssente etteeka kuba nja kuwaba omusango gwengenda okusinga ogenda kuliroopa ngenda kuliroopa omusango gwe neekakasa nti nja gusinga kubanga ye ssemateeka namusoma ne bonzuukusa mu kiro kugamba nti ako kali wali akawaayi ogenda ddi wabuli oti mu kkooti ya ssemateeka otya nga limenya obuwaayiro obuli mu ssemateeka singa naaba naabusangamu naye liri eryasooka nga tebanakujjamu gwe byongambye nali mmaze okufuna obuwaayiro obusukka 16 bwogenda mu ssemateeka wa Uganda nenkulaga wano kano Mwami Kayiira Mwami Museveni etteeka lyamwokyezza abaali kubaganyizaako erozo bamusinziza amaanyi tebanagamusinza nze nja kulowooza nti bajja gamusinza nga bamaze kuliisa President Museveni yakugamba ye kamiliyoni ayogera bw'atyo n'abitwala kubanga etteeka terina kuyisibwa kunkakasa nti oba waliwo kibalongoosezaamu kwayinza okugamba nti atugenze kulirongosaamu namugamba nti zaayo kiri kyennyini ddala nga bwe kibadde nga kino yakyogedde kukendeeza ku muliro gw'abantu naye ng'ekigenda okuyita kyekiri kisoboka kati ogenda kukola ki ate gw'olikyusa liba lyayise yafonze kyenvudde gamba nti kanninde eriggwe naye draft nagisoma President Museveni nalabeka ebbaluwa gye yawandiise nga yeegaana etteeka lino gwe kyogamba nti kyamwokeza atasamwokeza abatubuuza mpozi kamba nnyonnyolemu enkolebwa y'amateeka gavaawa ekyo nakyo ndowooza kikulu amateeka gaviira ddala mu ndowooza n'okutegeera kw'omufuzi aba afuga eggwanga eryo ng'alina byalaba ebimutabudde mu ggwanga ebisusse oba ebitaliiwo n'akola etteeka eribiteekawo oba ebiriwo n'akola etteeka eribijjawo so kakati ffe mu lulimi olw'amateeka ogwo gwe tuyita omutima gw'etteeka n'abalamuzi nga bakutte etteeka eryo okuliramuza abantu baagala nnyo okumanya etteeka lino mu kujja kwalyo kizibu ki ekyaliwo mu budde obwo kye lyajjirira okumalawo gwe bayita omutima gw'etteeka the spirit of the law so kati ono president afuga eggwanga oba omufuzi yenna ne bwaba kabaka ekintu ekyo ekizibu ekitabudde abantu bwe kimutuukako mu bakozi abakola emirimu mu state house oba mu kitebe kyonna eky'ebyobufuzi eriyo omuntu gwe bayita draftsman adrafting etteeka y'omulimu gwe kumunnyonnyola bunnyonnyozi obuzibu obuliwo n'okukolera etteeka erinajjawo obuzibu obwo n'omunnyonnyola akawonvu n'akagga gwe mu bigambo byo kubanga gwe toli munnamateeka naye oli mufuzi alumirwa abantu bo ng'olaba waliwo ekitagenda bulungi draftsman akola notice mu ebyo by'oba omugambye
not says zagenda nazikolamu obuwayiro bw'etteeka bwabukola teriyitirayo ligende mu parliament draftsman si alitwala mu parliament akomawo ewoono eyabadde amusindira ennaku eri mu bantu be yayagala okumalawo omufuzi namugamba ssebo mu mbozi waŋŋambye nti nkuggiddemu etteeka nga lifaanana bwe riti naamusomeramu era ng'oli annyonnyola kawayiro ono kino oba okisibye wano kino oba okisibye kati ono yabadde amwebuuzaako n'akakasa nti obuzibu obubadde mu ggwanga etteeka eryo libumalawo. Yes, sir. Ye omufuzi nga president gwe tulina atwala etteeka eryo ng'ayita mu minisita avunaanyizibwa ku nsonga eyo eryo eryamukwasiddwa draftsman n'alyanjulira cabinet. Cabinet ekubirizibwa president yennyini era ne liyita nga bwe lyayita beliva mu cabinet eryoka lijja mu parliament. Kakati nze omuntu nganze nagamba abantu abakola ne president Museveni amala kusokola mu bwongo n'abokasukeri n'akuteekamu ebintu byayagala akozese, nze siri omu ku abo. Wakyogera? Nze siri omu ku abo. Kati president ayinza kuwandiika n'agamba oba n'asima kazindalo n'agamba nti abaatwala etteeka mu parliament baatwala birala by'essaawa. Ekyo siyinza kukikkiririzaamu nganze akwesa obwongo obwange kubanga nkunnyonnyodde emitendera etteeka mwe litandikira okuyita liina lidraft. Yes, nga naye ono amala kutwala na president n'agenda akubiriza cabinet n'alyoka alikwasa minisita avunaanyizibwa agenda alisomera parliament. Kati wa we liyinza okuyita okwongerwamu ye ate byagamba byataabawa. Nze akwesa obwongo bwange sirabawo mu watu. So akati bw'abanga aligyeyo yaligyeyo naye singa bwe nagamba nze sinakukkiriza nja kukkiriza nga limaze kulaba eriise kifaanana eriisiddwa singa liba liise bannayuganda tuzaako ki nze nakugamba ekyange ekyenzaako manyi nagamba nti mumutya nnyo okwetandikira ekikyo n'ogamba tulirinda tuweere ekirindi ne bikunyiga ng'olinda muweere ekirindi tandika. Nze nkugambye ndirinze ogenda kukola otya? Nkugambye nditwala mu kkooti ya ssemateeka. Ekyo nakyogera dda ndirinze olumu okufuluma ngenda kufuna kopi yange. Onaawangula abasajja bano akazannyo k'obwongo ako ko nakasoma mukwano gwange. Akazannyo k'obwongo nakasoma. So whichever nakugamba era mbagamba nti etteeka kizibu kyekiri mu ggwanga kizibu kya Kyagulanyi nakufuna buvujjirizi bwa ssente okuva ebweru. Era ffe bwe tuba tuli eyo nga twetteeka lino tuba tulyogerako tubadde tuyita tteeka lya Kyagulanyi. Abagamba waliwo ebiyitira mu kati ate ne bakadaama ba Kyagulanyi nabo. Please nze ngambye kiri kananyonyodde naye ndowooza baba abatuwuliza bakategedde. Yes. Omutima gw'etteeka spirit of the law. Etteeka lisunulidde muntu ogwo Kyagulanyi ne NUPA tewali mulala. Era abo balala bonna bayinza n'okusigala nga bakyayingiza essente zaabwe nga bwe zibadde ziyingira nga terinaakolebwa naye nga tewali avunaana. Jjukira nti okola etteeka kirala ate n'okulivunaaniramu nakyo kirala. Wano waliwo etteeka erigaana abantu okufumba walagi okumutambuza n'okumunywa oba okumutunda. The Enguli Act ya 1969 naye bamufumba firire bamunywa bamutambuza. So osobola okukola etteeka ne lisigala in abeyance belibanga liri mu shelves terikola tufe mu lununo olw'amateeka tugamba liri abayant. Ekitegete naye kati ku balala liyinza okusigala nga liri abayant naye nga ku NUP ne Kyagulanyi likola. Mwami Museveni agenda babeerera muzibu mwami Kayiira ng'azibu wali ani agenda kutuzibwa emyaka emirala emeka akyabalimu nnyo bangi. Ono yajja nze nakugambira ddala amazima gennyini ku ssaawa eno gye ndiko saagala kukubaganya birowoozo ku mwami Museveni. Njagala kukubaganya birowoozo oluvannyuma lwa mwami Museveni okuvulunga eggwanga lino mu kinnya ekyefuuti ezitategeerekeka tugenda kulibbululayo tutya tuddemu tufune emirembe. Ngambye oluvannyuma lw'ono okuvaawo kati siyinza kukubaganya birowoozo avuddewo ati agenze ate mutabani we nakyajja naye tujja mutegeera gw'omanyi ekyo oba anaatwala nkola ya ngambye bannayuganda ekyo ekyakitaawe ekyamutabani gw'okyogedde. Nze njogera mu bya ssemateeka. Ssemateeka agamba bannayuganda be beerondera.
Ebintu bikyuka mwami Kayiira. Njogera ku ssemateeka aliwo. Singa abadanyumya emboozi eri ey'abajjajja. Njogera ku ssemateeka aliwo. Bintu bikyuka. So ze kyegamba etteeka eriteekawo sovereignty obwetengereze bw'eggwanga CB naye tewaliyo ggwanga lirina democracy n'eddembe ly'obuntu nga lirina etteeka eryo erya sovereignty. Etteeka lino ojja kulisanga mu Russia alina, China alina, Kazakhstan yes, genda mu North Korea, genda mu Australia. Ne bannansi bunga ati basanyufu lwaki ffe twalinyigidde. Bannansi baawa abeezi ensi z'omenye bunga teboogera nga ffe. Baani abatayogera? Bo wali obaddeko yo? Museveni yatuuse n'otuyita ba noise maker. Wali obaddeko yo? Australia eriyo abantu babayita ba Red Indians ne baali bannannyini nsi eyo gye bayita Australia, kati Abangereza baagizingako nefuka ya Bungereza. Era etteeka eryo okulikola nga bannannyini nsi bafunye amaanyi okuyambibwako ab'ebweru okulaba nga beddiza obuyinza obwabagibwako Abangereza. Kati wano obuyinza tubujja kwani tubuzza mwani? Nkugambye wano etteeka limulitunuuliza Kyagulanyi ne NUP. Wano kyekyenjawulo. Russia nayo bwekyo bwe yali. Waliyo bannabyabufuzi abavuganya Russia era tebalina bwogerero. Namulabako naye yali omu kubaayogera. Erinnya linvudde mu mutwe kubaayogera naye nga basenga kuwagirwa nnyo Amerika. So kyova bakola etteeka ly'ekikanga ekyo ne China bwe ekito era abagivuganya mu byobufuzi nabo balina emirandira mu Amerika. So nkulaga nti etteeka libalize kutunuulira ani? Libalize kutunuulira mbeera ya byabufuzi. Now if it is sovereignty nga twagala bwetengerezebwa ggwanga yo nange mbwagala. Kyamukisa mubi nnyo kya kisiraani eggwanga okufugibwa abagwira litya. Eggwanga lyonna si litya, eggwanga lyonna kyandibadde kya kisiraani gye liri okufugibwa abagwira. Ekisiraani kino kyagwirako Abagirimaani nibo tekinnagwawa. Nambye nkulaga bulazi nti sovereignty ekimu ku biraga sovereignty y'eggwanga kwe kuba nti abalifuga bannansi ng'ogyeko ebirala byonna. Ekyandibadde kisookerwako sovereignty y'eggwanga eryo lyonna bwe lyogera ku lyoyagala okwogera kwe kuba nti obufuzi bwalyo buli mu mikono gy'abannansi b'eggwanga eryo. Butya bwogenda obumanya? Kyenkugambye ekyo kyenkuwewe nkutwala nti kisoboka omugwira okufuga ensi eteriiye ye kisoboka kubanga kyali kibaddewoko. Sematara yasooka n'owokubiri president oba omukulu eyali atwala Bugirimaani obudde obwo bamuyitanga Adolf Hitler ng'afuga Germany. Naye ng'ate ye mu buwangwa mu buzaaliranwa bwe yali musajja mu Poland. Poland ggwanga lyakumuliraano Bugirimaani baawukanya nsalo. Kitegeera? So kakati abo ne bafugibwa omugwira. Wano ku lukalu olwafu olwa Africa Robert Mugabe eyafuga Zimbabwe musajja mu Congo. Ebiseera ebyo Zimbabwe yayitibwanga Northern Rhodesia. So eggwanga eryo li south of the Congo naye nga baawukanya nsalosalo. Kati ono yava Congo okusala ensalo ate n'agenda e Zimbabwe n'afuuka kyali waabwe n'amala n'abakulembera olutalo olwabatuusa ku independence n'abawalabula emyaka egyo gyabawalabula. So kikyenjala okugamba nti olwo obwetengereze bw'eggwanga eryo erya Zimbabwe ebiseera Mugabe bye yamala mu buyinza bw'eggwanga eryo bwali tebuliiwo ne Bugirimaani Hitler ebbanga lyeyamala obwetengereza bwa Bugirimaani bwali tebuliiwo. Kikyenjagala okutuukako nti eggwanga lyonna okwewala ebyo ebivuyo eby'okufugibwa abagwira twandibadde tukola etteeka mu sovereignty muno nga mulimu akawaayiro akagamba nti omuntu yenna okutuula mu ntebe y'obukulembeze mu ggwanga lino Uganda yandibadde nga alaga bajjajjaabe 6 okudda emabega abaaziikibwa mu ggwanga lino Uganda. Baawo naawe leka tosaagira wano okusaaga kuli luddawa waayo bajjajjaabe 6
nga bannayuganda wano ng'olinga alina gw'obuuza nti bajjajjaabo bali luddawa. oba otegere kyegamba ekyo singa abagirimaani baali bakibuuzizza Adolf Hitler tebandifunye kutomera okwo kwe yabatomeza. Ng'okujja tukulembera tusooka kubuuza bajjajjaabo mukaaga baazikibwawa. Ova mu lunyiriri lwani? Bali nawe kankubuulire wakuba gwe simanyi oba olina passport. Twalinanga ekita kyaliwo kati ffe twasabira passport. Waliwo obutuuze bwe bayita citizenship by descent. Kye bajjawo mu ssemateeka muno tekikyalimu. Mulimu citizenship by birth, by registration, by naturalization, like that one. Naye citizenship by descent fwe twasabira passport ng'olina okwogera bajjajjaabo basatu okuwa passport. Yes. Taatawo muleke yogera jjajjaawo. Ate oyogere jjajjaawo yazaala yejjaawo. Ate oyogere ne jjajjaawo yazaala jjajjaawo. Jjajja nakasatwe basatu. Citizenship by descent. Kaso ojuzaako akawaayiro n'ogamba ndi citizen by descent. Wansi ng'osangayo akagamba jjajjaawo asooka, jjajjaawo addirira, your grandfather, great grandfather, great great grandfather. Sovereignty awo kati yandibadde ekola. That is what you call sovereignty. Abaasookawo baali bakigoberera. Neebuuza bano abaliwo baavaako kyaki. Bakutuma bajjajjaabo basatu. N'otandika okubagamba entebe yammwe engivuddeko. Okuwa passport. Wano kati gwogaye muteeka bantaddemu mukaaga. Mukaaga okuwa obukulembeze bw'eggwanga. Kiri kyali kyakuwa just passport. Kiwandiiko ekikutambuza. Ekya Uganda. Naye okukwasa entebe okukulembera eggwanga Uganda ku kifo kyonna okuva ku LC1. Tulage bajjajjaabo, yogera bajjajjaabo mukaaga nga baaziikibwa mu Uganda wano. Kizibu ekyo kinenemu. Ate obunene bwakyo buli ludda gwe tomanyi babo? Mbamanyi. Kati kikukaluubiriramu kyokwogera amanya gabe gazisoba mukamwako. Tuddemu tukikole. Tuddemu tulisesinge. Iran eyo ogiraba? Lyerimu ku mawanga omuli etteeka eryo lyenkugamba. Era kibayambye nnyo. Olaba olutalo luno. Wamma kyova owulira bayina simanya Ali Khamenei. Okubira ddala waggulu Khamenei. Nsikirano yaabwe. Okitegeera? Tojava eryo gy'okulembera. Osobola kwesimba ku bukulembeze bwa Iran okukulembera ba Iran nga tolina bajjajjabo mukaaga bewaziika Iran. Sibya kuleeta nnono y'abakatuliki olirembeze. Oli muyindi wagenda kola business zo e Iran. Mbwate ogenda kugira wano funju bayi gwe twala embaale. Waliwo yaliwo Singi. Oyo teyali naye waliwo oli eyaliire ddala nga yabulya w'embaale. Baatuweereza mu yendi. Gwe balabamu obusobozi. Kino wema nkyogera seekisa. Tubadde ne President Kagame owa Rwanda. Wano yali akulira ISO. Gwe bakugambako nti yali muna Rwanda bwe yabeeranga wano mu Uganda. Yali muki? Yali muna Uganda. Era nga yakulira ISO. Ekyo tuwakimanya? Nakiwanya. Kati olwasi ye President w'e Rwanda. Komaawo mwami Kaya tuleeta mulala. Sigenda kuleeta. Sigenda kuleeta. Gojivuga ennaku. Laba gundi Laurent Kabila. Teyali wano mu magye gaffe aga Uganda. Tawangangu so ntagenza kufuga Kongo. Komaawo anti mwami tuleeta. So nompulya nokankana amazima. Nedda. Ebintu ekyo kibayita sovereignty. Kibayita ki? Sovereignty. Yes. Obwetengereze bw'eggwanga. Tokkiriza baakumulira n'okujja kufugira wuwo. Tuveewo mwami Kayiira bya sovereignty tubiyesonyo. Naye akawaayiro ngenda kakola. Bwe babanga batuwaddeyo chance okukubaganya ebirowoozo ku kipya kye baleeta. Oyagala bakateekemu? Yagala bakateekemu. Obwetengereze bw'eggwanga okumunyweza. Bajjajjabo mukaaga okusaba ekifo ky'obukulembeze mu ggwanga Uganda. Bw'oba tobulina fuluma. Linda abaana bo balifuga gye bujja nga muweze mukaaga abaziikiddwa wano.
babubya tukugamba wano twabya ennyimbe gwe wava tebabyabya tukugamba tulaga omusika gwe wamatuka tebabiraga tukugamba wano tusamira gwe wamatuka tubiriku kati tufe tukukolera n'abamu emirambo bagisuula ku nsaka ne batambula ne bagenda mbategedde leero bannaye kabanvube so therefore ekyo kikulu nnyo okukuuma obwetengereze bw'amawanga gaffe ffenna mu nsi si Uganda yokka sosi kutunulira muntu no tunulye majority ebenefitinga mwetya omuntu ng'ensi yo nze nno ndi musajja mu Kristo atuyigiriza ku musumba omulungi kagamba omusumba omulungi aba alina endiga ze azimanyi nazo zimumanyi ate omusege ne bwe gujja okuzirya tadduka abeerawo ku lw'endiga ze okuzitaasa okitegeera kati bw'ofuna omukulembeze ow'emirandiro egy'ekikanga ekyo gye nkugambye tasobola kutiiririra abantu mu lutalo lwonna lwe lwa nukiriya obwo bwe buzibu Amerika bwe yasanze ng'erwana olutalo lwa Iran buli muntu yenna awulira nti balina okugatta amaanyi gaabwe okulaba ng'ate balwana n'omugwira n'abaali bali mu kwekalakaasa bakusuula wali ate bamala okulwana n'omugwira akoze ki abalumbi yes that is sovereignty gyenjogerako tugende ku nsonga ya DF munange Masaasi Mpuuga ow'ekitiibwa kyeyabakoze olunaku lwabadde lwakutaano yabakunkumudde bwati yabalese musenyamanyi ekisooka yagambye yawadde ekyokulabirako n'agamba 1 yatutte ensonga 9 yaloopye akakiiko k'ebyokulonda yabawadde ensonga 9 zeyatutte mu kkooti ng'agamba nti obudde buno ebintu bino ebimu byandibadde byateredde nga bitandise n'obbayamba naye mmwe temuwulira abanuupu ekyokubiri ku Kabanja yatuuse bagamba mbu ebyokabanja oba mukulya ffe ndowooza abadde ku Kyagulanyi kino akafaananyi ke yakubya nga yes nagamba ye ku Kabanja yali amanyi muli serious naye teyali ategeeza okwo Kabanja kwakudda ku kulya ffene eating gyakafuluuti yatutte akakiiko k'ebyokulonda mu mbuga z'amateeka yataddemu ensonga 9 omuli reforms n'agamba mu reforms ezo ezimu mwe muli singa kati obudde buno tugenda na kulonda eruweero nakalangala ewafa Nakimuli n'olwensonga mwe mwali mupakuka ebintu byammwe mubikwata mu ngeri yakugabatuka kati laba we tuli Mpuuga ono ndowooza mumwetaagadde ewammwe ekifuga ekibiina ky'ebyobufuzi is the political ideology bamala okuforming a political ideology then forming values core values biki ebyo bye mukkiririzaamu bibalambika nkola byammwe okay kati sisobola kukkiririza ddala n'akatono omwami Mpuuga ye mukulaba kwe nga bwalaba ebintu nti we share a common ideology naye lwaki ate nga yalina wammwe anti kyegambye obutakkaanya obwo bwe yabufuna ne ideology ya NUP ne values zaffe you get the point n'asimattuka awo agenda akola ekipya ekirimu byakkiririzaamu akati singa abadde muntu ababeeramu amagezi ng'abalala balina amagezi bwe babeera ogamba Mpuuga yes singa abadde alina amagezi ng'ababeeramu amagezi bwe babeera yandibadde atunda ebyo byakkiririzaamu okukwata akazindahalo n'omala eddakiika 30 ng'oyogera ku byotokkiririzaamu bw'aba lumonde oba otandise okuwutta akayira leero nze nkubuulira leero sikwagadde sikusiimye tosobola kunsiima nga njogera amazima gakaawa leero sikusiimye kubanga nze nakula mu kyalo tulya lumonde bwakula awutta byotakkiririzaamu tobiwa budde njagala nnyo ekigambo ekyo nakiyiira ku Charles Peter Mayiga Katikkiro waffe ye bale kutulamula kyotakkiririzaamu tokiwaaki ebitalina makulu tobiwa budde tekikkirizibwa gundi tukyali mu kukola abo aba tasobodde kulinda agende
togwira muntu wotyo. Who is that? Just jogo lya bavubuka. Mutabani wange. Naye nkyakula. So, ekitalina makulu tokiwa ki? Makulu. Yeah. Tokiwa budde. Yes. Nokyo NUP bebe banja akalulu. President Museveni ono gwola atufuga. Akalulu we kamala okumulema nayingira esiko. Bajere goli, ne bajere goli. Bamugamba agenda kola ki kubeera mu nsiko Lwakasisi nga yayogera ajja kumerera omukira mu nsiko tebagenda kumuyigayo kumujjayo abagenda kumuleka amerereyo omukira nga kyategeeza ye bwatyo ya akalulu ke yagenda kabanjiza mu nsiko Mwai Museveni ne bamujerega ono akabanja ali afene Kyagulanyi bekiba tekikulumya oyogerako kyaki bebanga si nsonga ogamba mpuuga oyogerako kyaki uli atambudde agambe ajisani self-imposed exile okyogerako ki okyogererako ki wakiwa kiwa obudde ekitalina makulu Mpuuga agamba muli mu kuzannyisa ayina we yakikoledde n'agamba muli mu kuzannyira mu struggle y'Abannayuganda ababadde bamanyi let him continue his direction of what a struggle ayina ekiwayi kyakulembedde ekya DF ekikuba buli mulabe yenna kibakube kibamegge wansi atule mu ntebe tayagalayo Mpuuga ate yagesimbako yayagala kuwabula Kyagulanyi mbadde ndowooza nti kyekyamukozesa ekyona kyebyobufuzi awabula mmwe mumuwulirize please ajja kutuwabula nga tumaze okutuuka entebe naye kati waali ekkubo lyetukutte naye lyakutte omuti gwe tutema naye gwatema fe bwalaba tutemesa misumeeni nga tegiyangu yatemesa embazi naye gwe tulaba nti reforms zayogerako singa mwamwegattako neziyisa singa katugenda kulonda Kalangala reforms ezaki mu kulonda ezaki reforms ezaki ez'okuddamu okulonda azitwali President Museveni Kyagulanyi alamula eggwanga lino anti reposition mulina okwegatta mulyoke muzipulizenti we cannot mpulira banyumya ebibozibozi ku muyenge nti opposition mwegatte nkugambye buli kibiina kirina ideology yakyo kirina values zakyo ontegedde bulungi mpulira kakati toyinza kungatta nze ayagala okukulaakulanya ebyamakolero n'obulimi toyinza kungatta mu baagala okutunda bannansi okugenda okuba ekyeyo tulaba nga twawukana mu ideology yes nze nkugamba tubateeke wano tukolebwa amakolero ene kakati tutumbule ebyobulimi nyina ekirowoozo bwe nongamba nti no bano abamaze okusoma bonna tubatwale ebweru mwe temwagenda mu kooti ng'akalulu kawedde amaze akutte isi agitutte mu kooti n'ensonga mwenda mumwegatteko musigukule mwami Museveni nkubuulidde yayinza okuba nga akutte embazzi ffe tukutte Museveni yoba akyalaasala mangu akkala agende embazzi egusuule temupakukanga naye ekkubo lyakutte tetagenda kutukulembera tulina direction as NUP and I appreciate Kyagulanyi mwagaddeko mwasinga kumwagalako kintu kimu aho yakala kunfaananamu nga nobalwa kuba twelira gumu mwenna muli bambogo sitira kwagala kuvaayo kola statement nga sinakujjuza katonyezo wengenda kateeka saagala nnyo okupapa kwogera naye bwe ŋŋamba nti njogedde ate nno nze obaoliawo olwo naye simwetegereza bwe mba ŋŋenda okwogera kyenjogera nkiteeka mu buwandiike tekibeerako nti mbu bw'oyagala okumpayira gamba ekiwandiiko nakiwandiika ebigambo bye nayogera nabiwandiika biibyo gwe mbuli ebyo bijjeewa today tuteekateeka tugenda mu nteeseganya ku musango gwe twawaabwe emyaka 25 egiyise tugenda mu nteeseganya I formed a position paper emagambo bwe tuteesa twogera ku bino tewali byakudda twogera ku bino oba tetusobola kwogera ku ebyo kati nteeseganya nze nzikomezaawo okomyawo agambye namwe abagwere eyo bwayagala bwa minisita agambye yetabiriiko ye president wa DF whether what or what nze nga magambye ignorance ne illiteracy abasinga bakiyita kyekimu naye the two differ byanjawulo
illiteracy omuntu aba tamanyi kusoma tamanyi kuwandiika, that's illiterate. Ignorance okukinyonyola obulungi tuba tusobola okuba nga ffena tuli illiterate, twasoma ffena twamalya makerere. Omuntu agenda mu theatre nga ye dokita alongoosa abantu, omulala agenda okubeera civil engineer nga yagatta emmotoka ezo zitambula. Okay? Mechanical engineer, civil engineering, abazimba n'ab'enguudo. Okay? Now nti dokita asobola okuba nga azzaawo omuntu amubaaga n'amuzaawo, ate makanika naye asobola okuywa emmotoka eyingini n'agizaawo. Naye bw'ogamba makanika agende mu theatre okulongoosa omuntu kubanga yazizaawo yingini y'emmoroka aba ali ignorant. Bw'ogamba dokita agende azzeewo yingini y'emmoroka kubanga yazizaawo omuntu gwe yabaza naddawe, ajja kuba ali ignorant. Kati omuntu nga Oweekitiibwa Mpuuga amanye ebya DF, ng'amanye ebya NUP, ng'amanye ebya CP n'ebya DP n'ebya NRM, era nga ye muwabuzi wa bonna, era nga yasinga okutegeera bonna okutegeera. Mpulira kakati nze ndowooza mu bantu ate bayita abatamanyi waba tewali amuvuganya. Abantu bayita abatamanyi, be bayita abasirusiru, waba tewali amuvuganya. Kasita obanga gw'ogamba byonna gw'obimanyi, mu basiru waba tewali akuvuganya. Naye tutegekeyo olunaku lumu Mwami Mpuuga atule ne Mwami Kyagulanyi awo ayogere ensonga z'alowooza nti zakoleze ng'enkyamu. Kyagulanyi amwala kubanga alabika alina ensonga zaagala omugamba. Lwaki ayogera ne Kyagulanyi? Ayogere ne Mwami Museveni afuga eggwanga. Aneda akyayagala omuwabulako okujjako opposition. Okukola ki? Opposition okujjako people. Mukalasi gwe wasibye omukira. Gwe wasembi. Ate ngo owa namba 2 amagezi agala afuuka namba 1. Kati ani yasembi? Mayinze teacher we manjogera obugero bwange neegerera nga teacher. Kati ani yasembi? Ekalasi erimu abaana 50. Oli namba 50. Ate ngo ddiro ow'okutaano ng'omugati ogw'okufuuka namba 1 olina kola bwoti. Ani yasembi Mwami Kaira? Awo ndeka. Kubanga nze ndaba omusajja alaka alina ensonga zaagala okugula kyangula okubeerawo kituufu. Naye bw'oba ng'oli ku namba 50 nga mu kalasi tuli 50 nga gwe owa namba 5 mu kalasi amagezi aganamufuula namba 1. Naye bana Mpuuga obugambo obujeregerero oba Nuupu yamukola ki? Nkutya nze simanyi agiinako obusungu. Era mu kujja kwe yali amanyi nti mugezi nnyo Mpuuga byagenda okukola tewali agenda kubitegeera. Mpuuga yekanga bwe wenze nkubuulira abantu bange nnyo abadduka emisinde okujja okuyingira NUP nga balaba bagenda kuseereza ligenda mugga okuwamba obukulembeze bwa Kyagulanyi. Bagenza okunaaba maaso bwe bati bajje babuwambe ng'obukulembeze bwavuddewo dda. Oli omudongo akuŋŋaanya balooyo bamulekewo. Batunuulyanga bagenda kuseereza ligenda mugga balooya. Mpuuga basegona bwabo bakebere bona balooya. Omudongo abafuukidde ekizibu. Anti gitabo babagisuna tevaamu eddoboozi naye ng'osunye ka string katini naye kavaamu eddoboozi. Omudongo abafuukidde kati endongo efubutuse eddoboozi erizibikidde amatu. Tumalize Mwami Museveni nga tuli kule badde yabagambye bannayuganda nti emirimu mu ggwanga mwegiri tetwagala gikola twefuuka twebase bwebase. Mwami Kaira mu byalo gye muli mugamba abantu bagende bano n'emirimu egyo bagikole. Kirungi naye nkubuulira nse mulimu emitwe emingi gasaagala nakweru. President Museveni bw'abanga ekiweekiro bwe yakiwerewe kiri mu State House mu bitongole ebiri mu State House waliyo ekitongole kibayita ekya public service ekigaba emirimu. Omukungu oyo avunaanyizibwa okugaba emirimu mu Uganda atuula mu State House ne President Museveni. Era lwakuba nti ebbaluwa zino ez'oku district bakaawo babawaako obuyinza obuzisayininga. Naye ebbaluwa eziri above district abo bonna bakaawo ba RDC. No, President Museveni yagisayininga. Ebbaluwa ekuwa omulimu okwapointinga. Olw'omuntu oyo gwayita head of the public service. Head of the public service bwabanga ali mu office ya president nga president alina emirimu egivulujja abaana be tebagikola oyo amugobe. Kaira naawe
sizaako kirala nange leka tubasibulire bwebala okuva amaje atandikidde olunaku luno olw'esande muzikirize tubasibulire wano akawungeezi kyemanyi katambudde bulungi tujja kudda olunaku olw'enkya olw'emmande katusabe Mukama atuyambe ebyokwogerako bibe nga bikyayimiridde ku ggwanga naye ndaba waliwo ekinsindiikiriza mande enkya twandiyogera ku bayimbi ekiri mu bayimbi eyo kisa kinegula sente za Mwami Museveni yazibasuulidde ng'abasuulidde bonna buli omu omukono omutwe okugulu bonna beekubye tewakyali ali happy kyokka eki kyanneewuunyisa abatambula ne Kyagulanyi tekulyanye gamwe temubanja bale muveyo mubanje namwe Kyagulanyi batannabasasula mujje mubanje nze kamera weeri buli anaamubanja nja kumujjanja mukyaza wano jjajja yamuwa jjajja ina nyini ssente mumubanja muti beba alemedde ssente z'abaana so enkya tuyinza okugendako eyo nandikyaza omuntu omu ne tunyumya ku mboozi eyo ku mande kubanga ezo ensonga mba n'abazimanyi nabo abazira mu ngeri enjawulo munzikirize tubasiibulire Mwami Kayiira nkwebaza obudde bw'otuwa so n'abo abakwagala munnange leka tubasiibulire wano tujja kuddamu omulundi omulala.